Omwaka gwa 1992 olukiiko lw'abepisikoopi mu ggwanga lwafuna ebbaluwa okuva ewa Papa John Paul II nga bwe yali agenda okukyalako mu ggwanga. Mu bbaluwa eno yategeeza nga bwe yali agenda okumala ennaku 6 ku bugenyi buno era ng'ayagala atuuke mu buli kitundu kya ggwanga lino asabireyokko. Mu bugwanjuba Kasese ye yalondebwa okukyaza Papa John Paul II era nga bano amawulire baaganiriza mu ssanyu eritagambika. Reverend Father Masereka Kisembo eyaliviika General w'essaza lino ebiseera ebyo ye yakwasibwa eddimu ly'okkulemberamu olukiiko oluteesiteesi. Father Masereka atutegeezezza nti akageri Papa kumpi we yali omugenyi w'eggwanga lyonna buli muntu nga tafudde ku nzikiriza ye beenyigira mu mulimu guno okutandikira ddala ku gavumenti eya wakati obusinga bwa Rwenzururu n'abalala. Then they said, Expedito, you are now the chairperson of the Pope's visit. I said, well, I can do it because I have got my committees, I have got these other guys and all that. So I felt very happy. Nti kyokka districts endala eziri mu kitundu kino nga Mbarara, Fort Portal, Ntungamo, Bushenyi ne Masaka tebakkiriziganya na nteekateeka eno era teyabasanyusa olw'okuba nti Kasese ye yali erondeddwa. In fact, the Pope was not supposed to come to Kasese. He was supposed to come to the Western Province, but where? That was the point of argument now. Because Mbarara wanted him at Kapeka Stadium. They have a stadium there, Kacheka Stadium. Then Masaka had wanted him then for Porto because they had that Buhinga. There is an airstrip, an airport. Kino kyaleetawo okusika omuguwa okutuusa Parliament lwe yasalawo ekyenkomeredde. The clerk to Parliament was Tindekwire. You remember Tindekwire? Aeneas, something like that, Tindekwire. He said no. Parliament has decided that the Pope, as he visits the Western region, he should be in Kasese because Kasese have got an airstrip. With Mbarara, no, because they were using it for something else. You remember? That's what I don't want to mention. They were using it for something else, for the business in Rwanda. So they said it is occupied. And Kasese was the best choice. And then Waligo came up, says, why can't the Pope visit Masaka? Because Masaka has got the biggest number of priests. We said no. They said no, Masaka belongs to Greater Kampala. Then he said Kasese. Then I said, wow. Nti bano nga bavudde mu Parliament nga balungamiziddwa bulungi baasalawo okwegatta ku Kasese okuteekateeka okukyaza Papa mu mutima mulungi. So we had a team from Hoima, from Potro, Mbarara, Kavale to organize with us in Kasese. We had the choirs combined. And the Pope came. Papa ng'atuuse olw'okuba nti Reverend Father Masereka Kisembo ye yali akulira olukiiko oluteesiteesi ono yali omu ku baamwaniriza era olw'essanyu eringi ono omukono ogwakwata mu ngalo za Papa teyagunaaba okumala wiiki nnamba. When I greeted the Pope, even when I went back to the parish, I spent a week without washing this hand. Yes. It was something. It was something. Olw'okunyumirwa okungi Papa kwe yafuna nga yakatuuka ku kisaawe Kasese yayagala okusigala ku kisaawe naye nga tekisoboka. Father Masereka atutegeezezza nti talabangako muntu yenna mukkakkamu ate ng'awa buli muntu ekitiibwa nga Papa John Paul II. The Pope wanted to stay at the airport to enjoy the dancing and touch the children and all that. Then whoever was behind him, he touched here, the elbow. He says, Your Holiness, can we continue? Then when he came and talked to me, he said, oh, you are a young Vicar General. That is already a sign that he wants to know something local. Something local. Then I said, oh, it's young diocese. Then we smiled. And when he touched the head of the child,
whose mother was dancing. And when he didn't want to leave the dance, the enjoyment of the dance, I can describe him as a loving pop, down to earth, and he likes local situations. Agamba nti okusinziira ku nteekateeka Papa yalina okuyimba misa ku ssaawa 4 era zaagenda okuwera ssaawa 3 nga Papa Mutaka Kasese. In the morning, of course, the Pope arrived around 9:30 because mass started at 10. Wabula olw'okuba nti essaza lyalina kasidro entono abantu bajjula buli wamu ng'omuntu talina na wakuyisa kigere. Mbunga misa yakatandika bweti Papa yabuuza abantu mu lulimi olunnansi n'ebigambo obuhoro bube n'enyu olwamma abantu ne bafa essanyu. And this was obuhoro bube n'enyu, peace be with you. And then when he said obuhoro bube n'enyu, you can imagine how a Mukozo felt. Says, oh, the Pope knows our language. Agamba nti Papa yali asabye bamufunire abantu abaali baakayingira obukristu, abantu abaaliko obulemu n'abaana abato, era bano be yawa essakramentu erya Eucharistia. So we chose some people, new converts from Protestant to Catholicism. All the people, they came in front of the Pope for Holy Communion. After he had given those, he went and sat. Father Masereka annyonnyola nti okukyala kwa Papa mu kitundu kino kyayambako okuzzaawo obumu mu basaserdoti mu ssaza ly'e Kabale ebiseera ebyo abaali mu ntalo ez'omunda kw'ossa n'okuzzaawo obumu mu bakristu ab'essaza ly'e Mbarara ne Kasese. First of all, the coming of the Pope, according to me, softened the hearts of the clergy of Kabale. Secondly, it brought the unity of this archdiocese because we worked together in preparation for him. Nti kyayongera n'enkolagana wakati w'abakristu n'abakkiriza okuva mu nzikiriza endala kubanga baakolaganira wamu okutegeka omukolo ogw'okwaniriza Papa mu kitundu kino. Because we worked together in collecting some funds, in preparing, in hosting, in giving free hotels. There is one Protestant, he gave a free hotel to the bishops of Congo. Olw'okuba nti Papa obudde bwe yagenyiwalako e Kasese bwe bwali obudde abayeekera ba ADF bwe bali beeriisa enkuuli mu kitundu kino, Father Masereka annyonnyola nti bwe baalaba nga Papa azzeeyo nga tewali kimutuuseeko baasooka kwebaza Katonda kubanga obweraliikirivu baalina bw'amaanyi wakati mu ssanyu. Bano kati mu kiseera kino baazimba ekizimbe eky'ekijjukizo mu kifo Papa we yayimbira mmisa kw'ossa n'okubumba ekibumbe kye baatuuma St. John Paul II Spiritual Home era abakristo ab'enjawulo mu ssaza lino bagendayo okwegayirira. Kati olunaku olw'enkya twegatteko mu mboozi yaffe ey'akafubo n'omusumba w'essaza ly'e Kasese, Aquinas Francis Kibira. Winnie Tessa Nakayinja, agafeeyo ku Spark TV.